okubeera nti waliwo obufumbo butatambula bulungi tekitegeeza nti obufumbo bwe bubi, ate kitegeeza nti ababuyingiramu bakyamu, nekitegeeza nti abo bennyini b'otunuulidde ababufuula obubi be beetaaga okuyamba. Marriage has never been a problem. Making a family has never been a problem. The problem are those people who make families and they don't serve a better example. Olwekyo bw'olowooza nti ogenda kuwasa kubanga gundi gaamulema ne gundi gaamulema, abamu babanyumiza n'obbanyumiza eyo gye mubeera. Amaka togeeteekako. Amaka si mangu. Nze nkuwa amagezi ndoza tewandiwasizza. Omuntu akuwa amagezi ago alina obunafu bwe, alina ebyamulemerera, alina by'ataasobola kukola. Teyeetaaga kubisiiga mulala yenna, kusiiga amaka kifaananyi kikyamu. Amaka siige makyamu, abagalimu be balina obuzibu. Weetwalira omukisa guno muvubuka gwe nga tuyiga ebigambo bino okutandika amaka, kubanga abagalimu si be bakyamu. Manya amaka siige makyamu, abagalimu be balina ekizibu. Teweetaaga kutwala kyakulabirako ky'amaka mabi gokka ne weerabira nti ate waliyo amalungi amalala mangi. Lwaki bw'oba onoonya ebyokulabirako by'amaka onoonya ebyo byokka ebyabo abagalimwa? Okimanyi nti waliyo amaka amasanyufu? Okimanyi nti waliwo ageeyagaza? Okimanyi nti waliwo agalina emirembe? Okimanyi nti waliyo agaleeta essanyu? Olowooza ekyo kyokulabirako tekikumala naawe okuzimba amaka agafaanana ng'ago? Olwekyo yo si nsonga. Bw'obeera ng'owuliriza ebigambo bino ng'olowooza nti kikuganya okuwasa kubanga abaliyo bakaaba, nze njagala nkujjukize si bonna nti bakaaba. Ekyokubiri, obuzibu si ge maka ge bakaabiramu, obuzibu bwe bba abakaaba. Bw'obanga onaakola ekintu mu bulamu tokkirizanga muntu kukikunnyonnyolerera. Omuntu yenna bw'agezaako kudifayininga ng'ekintu mu maaso go, omanya nti akinnyonnyola nga ye bw'akiraba, nga ye bw'akiwulira, nga ye bw'akitegeera. So singa gwe bw'onookiraba. Ebintu byonna ebikoleddwa mu nsi abantu babyogeddeko bubi. Abantu bonna abeesimbyewo ne bayitamu, n'omukulembeze waffe Pulezidenti Museveni mu bitabo bye ng'awandiika ku byafaayo by'okufuna obukulembeze. Yafuna moments nnyingi nnyo ezimumalamu amaanyi. Ng'ekyamazima bamulagira ddala tibisoboka, ebintu by'obukulembeze bizibu. Toyina na bw'otandika, toyina na bw'okola bw'oti. Naye bo baali balaba bwe batyo, nga naye ayina bw'alaba. Njagadde ekyokulabirako eky'omuntu gwe tumanyi. Gwe kimanyi nti abantu bonna aboogera obubi ku maka balaba bwe batyo. Lwaki tokkiriza naawe n'ofuna endaba ye entuufu ku maka nekikusobozesa okugatandika n'eriisa ettuufu erizimbiddwa gwe wennyini, kubanga amaka kya bugagga kirabo era okyetaaga mu bulamu.